obugagga bakola bukozi, obugagga tebabulonda, obugagga tebabubba, obugagga tebabukumpanya, obugagga bakola buki bukole. Kubanze hamu gumulabanga omugagga newe mbeera nfudde, omwana wange nasikira ebyobugagga bino nanga bwenyina abeera asikidde ssente, aba tasikidde buki bugagga. Kuba obugagga butambula n'ebyabo nga the ability to manage expenses and incomes, okumanya nti nfulumya bwenti nyingiza bwenti. Kuba nabagamba luluwammanga nti omuntu oweesanga nga enfulumayo esukkulumye ku nyingizaayo obeera oyolekedde ki ekigo. Kati the management process of creation of wealth is what we call wealth at the end of the day. Nga bwe mbagambye wammanga, obugagga bwange tebuli mu bizimbe bye nnyina, wabula buli mu bwongo bwange nakufumiitiriza. Byonna bye nnyina n'owoobitwala n'ondekera obwongo n'onsuula mu ddungu, osobola okutegeera nti otegedde kati ndi mu ddungu, neteeka kati mu ddungu nkoze ntya, abaayo bawangaala batya. Ekyo kyakufumiitiriza okumanya wooli. Ekyokukkiriza nti ndi mwavu kyakufumiitiriza nti siina, n'osooka okikkiriza. N'ekyokutambulira mu kwakana na kuwa owuwa obusumuluzo tolikola, sooka otegeere nti siina.